Kaweefube wa munnakibiina kino Robert Kyagulanyi okunoonya obuwagizi obumutuusa ku ntebe esinga obunene mu ggwanga amutandikidde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule waasimbulidde mu nduulu n'emizira okuva mu bannakibiina. Kyagulanyi okufuluma ekibuga Kampala kabadde katuubagiro kennyini olw'abantu ababadde bamulindiridde ku makubo. Embeera teyawukanye ne mu bitundu ebirala yonna gy'azzaayita olw'abantu ababadde bamuyaayaanira. Olw'ebidduka ebibadde ebingi ku kkubo obubenje bulabiddwako. Okutuuka ku lutindo Jinja ng'oggyeko emmotoka z'abasirikale obwedde zimutambulirako wasangiddwawo abasirikale abayitirivu. Mu kibuga Jinja bano tebakkiriziddwa kuyita mu kibuga wakati era ebimotoka bya poliisi bisangiddwa nga byazibyedde oluguudo olutuukayo. Wano olugendo lubadde ng'olutandika obutandisi nga bano babeetoolozza okuyita mu byalo eby'enjawulo okutuuka ku kifo awategekeddwa olukuŋŋaana ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kyagulanyi ayaniriziddwa omumyuka we mu kitundu kino John Nambeshe. Kati mukaakane, njagala mukaakane, leero lunaku lwa mugaso nnyo. Omwagala waamwe His Excellency. Abayimbi ab'enjawulo omubadde Big Eye, Kabako, Palaso n'abalala be basoose okusanyusa abantu kw'ossa n'okubawa obubaka obw'essuubi. Twagala tube n'omwenkanonkano mu Uganda mu ggwanga lyaffe. Twagala Uganda ebe n'enguudo ennyingi ezifaanana emisolo gye tuwa. Twagala amalwaliro gabeemu amadagala. Tuli bavubuka leero tetugenda kuba bavubuka nkya. Kyagulanyi ng'ayogera eri Namungi w'omuntu eyeeyiye mu kisaawe Magamaga ategeezezza nga guno bwe guli omukisa okukozesa olunaku lw'okutongoza Manifesto yaabwe ey'omulundi guno olw'embeera y'ekitundu kino ekiringa ng'ekyerabirwa. Okufaanana n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo babajjako Major Cash Crop yammwe ey'ebikajjo. Tukimanyi bulungi nnyo di factory z'abagwira ebikajjo birima naye nga n'okubitunda tokkirizibwa. Tukimanyi nti buli kya bugagga buli kya bulimi kye babatwalako basooka ne bakibatwalako ne baba nga be baguzi bokka ate ne bakisala ebbeeyi. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mu mitwalo 9 oba 10 ttani. Kyagulanyi avumiridde embeera embi mu bitundu by'e Busoga ey'akagenderere ey'okuleka abantu baayo ng'obwavu bubayonka butaaba era n'abasaba okumuyiira obululu okukyusa embeera buli omu yeeyagalire mu nsi ye. Bitundu ebirimu obugagga ate obusingawo ebyuma eby'omu ttaka eby'omuwendo naddala ebugweri tuli aware. Tumanyi nti baazula ne uranium ebuyende naye mmwe ng'Abasoga temukkirizibwa na kumanya bugagga buli mu ttaka lyammwe. Ekyo kigenda kukoma mu myezi 3 nga tumaze okuggyako Museveni. Kyagulanyi talemye kuwa bubaka eri abantu b'eno ku mbeera eyali sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga gy'ayisibwamu mu kibiina ki NRM. Abayita Right Honorable Kadaga maama mumugambe nze nkyamwagala ate nnyo. Ate mugambe oyo mukadde tamwagala. Bw'ati atongozezza Manifesto ye gy'atuumye New Uganda Now mwasinzidde okutegeeza nga bwe bagenda okuzimba eggwanga eppya singa abantu bamuyiira obululu. Ensonga 11 z'akulembezza mu Manifesto ye kuliko okuzza obwenkanya mu bantu, enfuga ey'amateeka, obwerufu, okutereeza ebyobulamu, emirimu n'endala nnyingi. We are going to restore freedom. Tulijja kuyiza eidembe. We are going to restore constitutionalism. Tulijja kuyiza enfuga y'amateeka. We are going to restore the rule of law. Tulijja kuyiza enfuga y'amateeka. We are going to restore the respect for human rights. Eri abo abalinnyiridde eddembe ly'obuntu mu kiseera kino abategeezezza nti tebeeyibaala watuukira ku bukulembeze baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. We shall also strictly enforce individual accountability for torture and other human rights violations. Agamba mu gavumenti ye abalyake n'abakenuzi tebalinaamu kifo. I want you to also remember Nenda mwidukire that Uganda is sunk in debt. Eiwanga Uganda liri kutubira
mu mabanga. Olunaku olw'enkya ono obuwagizi wakubuwenjeza mu bitundu omuli Buyende ne Kamuli. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Jinja.